This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mbadde ka interview kalungi mama Black Man wenno linga byakulya naye mukwano mbadde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kanekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda kumunyamunyamu nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice kwetwala dakiika nga bbiri kati owa boda wo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyire okugiraba oti muwereyo erumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul ansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende boosi omutuusa bulungi oŋŋambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride woyinza okuteekerateekera ebiseera byebyo mu maaso essaala eddiddwamu Honest Asset Developers kampuni yeegulidde erinnya mu kutunda ettaka n'amayumba ekuleetedde ettaka ku nguudo ez'enjawulo eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala balina ettaka Essonde ne Misindye ku Namugongo Road ne Kiwenda ku Gayaza Road ku Entebbe Road balina Nakawuka Sisalutaba Express Highway ne Zil Phase 5 ate ku Hoima Road balina Nansana Bujuuko Koona Namasanga Mabombwe Phase 6 and 7 Kakiri Mwera Kakiri Magogo Nampunge ne Gobero Muguluka amasannyalaze n'amazzi weebiri ate ng'ettaka lyabwe lya kyapa jjukira balina n'enkola y'ekibanja mpola ate n'okulambula kwa bwereere Honest Asset Developers basangibwa Kampala ku Martin Road ku kizimbe kya Monkey Show Apartments okumanya ebisinga obakebereko ku mitimbagano gy'empuliziganya gyonna oba bakubireko ku noti 772 572 873 oba noti 7 572 873 ale luzungu kale kazuku tujikole sawa namba luzungu luzungu tugenda muza kujjerera kutoka nto ndimbuzi ndempuno ababura babaddi abakyala wele somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista biblia mu detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange oba olimba wakiririmba bulungi oleme kulimba in such a way ng'olyoza nti abaana Uganda bonna basulu. Pulezidenti Museveni ye musajja yekka wano mu Afrika gwemmanyi akwata mukazi we oba n'akulemberamu. Baboyi nakakasana nimugambyeko nti ampe kaadi nze munyagwa astagfirullah. You have been abusing authority mwenda. Your lack of intellectual quality is not my problem. kungulu oli wa kiragala mundu oli yero komanyoko ne bannange copyright koso bokoisa waka womu kati nga sound biki YouTube ebikwata kale. Welcome to yet another edition of Kasuku Live.
olunaku olwaleero ndine Honorable Mubaraka Munyagwa. Sebo nsanyusa okukulaba. Obulamu mugamba butya? Obulamu bulungi. Soko obuze kubatulaba n'abatuwuliriza. Abatulaba n'abatuwuliriza mbalamusiza. Nsanyusa okubeera wano ne muganda wange Sekagugu. Sorry. Kasuku. Si Sekagugu. Sekagugu ate wali wamuyita mutyaba. Ati mbadde nzijukidde ebigambo wadde oyogera mu State House. Kati simanyi lwaki kati nkuyita Sekagugu. Abantu baŋŋambye Kasuku n'owagamo otyo ne mbagamba obeera olina okuwagamu. Kasuku wasanyusa wadde musanyufu. Nabadde happy. Kasuku wacha Museni. Nakutta akaliro. Waliwo watunulidde Maama Janet n'ogamba maama nkusaba tusinkane tuliye tunywe. Maama n'atunulira omuyala n'aseka. N'agamba omwana talyangako. Maama Janet yagambye naye n'omwana enjala emulumidde. Yarabye mulekwa. N'agamba nina okukwatagana ne orphan. Ate n'omusika eriyo engeri ndowooza gyali mulokole namula yagana nakkaaba. Maama yafa, taata yafa, jjajja yakafa. Kasuku ebigambo yagedde bingi. Kwe gamba yatunudde n'agamba ono ebizibu by'ensi byonna biri ku ye. Naye awo kati ekyo kye bayita the original luseke nyamunya. Era walukubye. Awo tuba tugenza awatuufu. Era walukubye. Wabi? Si wabi because you're a journalist. Yeah. Ate oli mulekwa. Me I have no problem with that. Naye lwakuba nti wagudde mu ntalo ezikusinga obukulu. Zinsinga obukulu ziki. Nkulayirira. Mu myezi 6 ojja kuba jjudde envi mbirevu ebyo byonna. Mu myezi 6. Tola ntobisala. Ojja kuba tandisa obisala oba okubidayinga. Ngambijjako. Agati gwe kyotamanyi kyoli mu kuzanyiramu. Muyina enjogera abayaye gye mukozesa mbu emmeeza gy'onyenye eriko ebyokunywa by'abakulu. You're shaking a table with expensive drinks. Exactly. Mwe ekintu kye mugezaako President Museveni ky'abasse mukole waliwo abadde bakimubbirako obuwumbi n'obuwumbi nga bazimba zaakeeti. Kati yafunye cheaper. You see, mwe nabagamba ojjukira nga ttandika okurecordinga programs zino. Ne balaga ngamba kati president kyo wekibiina blogger. Ne mbagamba ensi yakyuka. Ne mbagamba Trump was Air Force One nga kuliko blogger basatu babana. Kuba na mawuli abana ne ba bloggers ba influencers. White House kati baatekawo accreditation y'aba blogger. Okutegeeza ba influencers. Ne mbagamba opposition ya wano muli bebafu. Bana TV ne radio relevance egenze efa. Bana Uganda milioni 20 balina amasimu mu ngalo. Tulina esimu milioni 20 21 million. Mobile phones eziri mu mikono yo. Abantu abakulu n'abaana abato. Kakati bana abaana bakasuku bali mu muyita abaana ba blogger mwinjo. Kati be balina population bagina bano wano bwe bati. Kati kogenda ka radio noyogenda ku radio noyogerera esawa 2 nga abakulya bali abantu kakaaga. Kasuku atekayo video bugenda okuzibanga efunye views milioni 2. Kati kitegeeza nti babaana be public ensi bagitutte. Kati Museveni ndowooza yalabira ku ffe kye twali tukola. N'agamba iso munoonyereze lwaki Munyagwa yeesibye oyo Kasuku Munyagwa ne Kasuku bakola biti. Gwe tolowooza nti bakuyita buyisi. Programu zaffe ze twakola mu kalulu ze baabegaana nga zirina following ki. Mubaleete. Kati gogenda kuwali okutwalibwa kuwali oyina budget z'abantu oyina sente z'abantu z'oli mu kulinnyamu z'otamanyi muwendo. Bagenda kugula banno bakuvuma eri kye batagenda kuvuma. Obubbi, obwenzi, obulogo, obukiteri kye batagenda kuvuma byonna bagenda bikuvuma. Babintandise kodda. Kati abagenda okuvuma si banno bagenda bakozesa bukozesa. Wawula baagala kulaga President Museveni. This one is not popular. Yeah. Naye bamanyi takyayinza kubata. Kati baagala waliwo tiimu egenda okwagala nti President Museveni agiragire ebakulembere. Bagambe nti Kasuku mudde wansi under office eri. Beba mafia be NRM ye NRM entuufu. Bakimanyi nti Museveni tayinza bata ate nkikubira tasobola. Museveni muyeekera yabalabye capacity yamu. Tena kigamba bananga bo opposition. Nyina gwe n'abambe nagamba gendo kitoleeta gundi nonga nti bagamba nti bote babisobola bino ebyekiyayi. Nabagamba abaana bakasuku mubeetaaga muve mu muzannyo. Opposition negayala sente bazirina FDC ina sente nupwe badde ne sente za iPod bonna bayina sente nenga tabasobola kubaleeta on board. Museveni amaze okubabba. Kati waliwo tiimu ya Museveni ba scavengers abagala hijack yunti mbeere wansi waabwe. Neera abo bagenda kubakuba Kasuku ojja kumera envi mu myezi 6.
Techo bakatagenda kubisa ojja kuba mubbi ojja kuba but all in all nawe saagala ochamuke. One, ebigambo nawe bikendeeze. Wayogedde ebigambo bingi nnyo ng'oli mu State House. Bingi nga bifukumukanga enkuba biti. N'entyamu. Olina okumanya nti olina future beyond now. Yeah. Because oli munnamawulire. Yeah. Ate saagala bakulime nti baakuyise kuyamba. Baakuyise olw'okuba olina ky'olina. Mwene bannammwe kyekizibu kye nabalabyemu ne munategeera kye mulina. Babayise tebabayamba. Babayise lwako mulina kye muli. Kye muzimbidde akabanga. Ekyo don't compromise on that. That's number one. Number two, tokkiriza okusaabala n'ettoomi olw'essente ezo. 5 billion bu ssente butono. Kirungi nalabye waleesawo bantambi baani. Making sure ntobeera n'akyemalira. Don't abdicate, todduka. Ate tobeera n'akyemalira. Nabadde njagala kibakwasa. Nga ndaba abantu enkaayana gye bakayaniramu ssente. Ne ngamba why? Kubanga ekizibu nze honorable kyensinga okuba nakyo. Era mu bino byonna nze ekyasinze okunnuma. Si kubeera nti bagamba nti nabo baagala ssente. Nate bye bayongerezzaako. Kati nze bwe ntuula wansi ndi honorable ayo nze bwe ntuula wansi ne mbalamu nti emmotoka ennungi nzivuze nga sinnakwata ku ssente ezo. Okitegedde? Nzimbye ennyumba. Nsobodde okwegulira ettaka si puloti emu si bbiri si ssatu. Okitegedde? So ideally buli kintu omuntu kye yandibadde nakyo nze mbadde nkyetuusizzaako. Onfuna honorable. Kati oluusi otuula wansi n'ogamba kiki ekindeekaanya ne bano abaana. Anti neera olina kye watandika lwaki wali obigendamu. Ebiriwa? Byogenda wa president n'okubatwala. Anti nze sinze n'abatwala. Naye waliidi actually bakusiga ekifaananyi nti gwe liida. Nze ati nze bampita lwange. Kuba nze olaba ebintu bya digital honorable ndudde nga mbyogerako. Ne bano ab'opposition abatuvumira ku mutimbagano. So oli state agent simayo oli molo okolera mu 7. Maze ebbanga nga mbagamba nti obudde bw'oteeka mu ebyo. Gulawo YouTube channel. Oba kitegeera. Omonetizing otandika okufuna akasente. Era abasinga ne babitandika. Ne baziggulawo era bali mu kukola ki? Njagala tu addressing ebintu bibiri. First of all, ekyamol vis-a-vis journalist. Omuntu okukola profession ye. Either obo. Let me tell you. Kasuku eno gundi bagita Kasuku live. The animal farm. Teyina njawulo na NBS. Webale. Nti the Kasuku live eba TV eba business omuntu naye atandise business ye nga yabya mawulire nga bwokola restaurant neliso wenarem nelisa no opposition. Kasuku live eso okuchaza mu 7 nabeerako nayogera ibi tekigana nawe munyagwa okukyalako nawe noyogera ebiki. At the end of the day sasola abakozi oyo mutyabo yinza okubeera naye nga tomusasula n'abeerawo. At the end of the day sasola abakozi kyenenya atayinza okuyamba ndasobola oyinza okuba nga tomusasula n'abeerawo oyo akwatirirayo ko omwezi gumu ebyo wali mukungu baga kwa jjajjaawo nga yali ena anoonya bugundi content wayi muliwa mukama wali eri akungubaga yawoza muliwa ayandi naye business zote zisiba ati kyenkugamba alina okulya kuba wali abaagala omumanya Kasuku ali mu mbeera ki kati. Exactly. Yes. Akyengeza kulaga nti bino ebintu byemukola abantu baleke bitwala lauze. Guno nagwo mulimu. Kati aba opposition obugayavu bwawe baleme kubunenya kumwe. Twayina fenga opposition okubazingako President Museveni n'atafuna nawe abasanga. Andi abamu bagambanga nti be banaatusembeza ate bagenda kubanga abatukolera ssente. Kati president olajja tunoonya atuguleyo ekitegeeza bayina ettima. Kati abamu opposition nze kyenanjogera oluvannyuma nga blackmail eno bagikola bw'osobola okugenda okole free service. I think from them opposition yawo kyekizibu kyabwe ebibiina bifuna ssente mu iPod n'osanga ekibiina kifunye billioni 5 ifo kyokugamba nti bannaaye media tugiteekemu akawumbi. Bano bayalayala bamutyaba bani tubayooleyoole abo basharomu bani tubayiwaawo tubafacilitating nga batukolere business. Opposition eyagala kibayita free loading. Omanye okutikkira obwereere. Omukulembeze opposition abasinga yagala afune billions mwe muwanire bwereere. Twakola ensobi and we missed out on you. Naye kyembasaba temukyamuka mu striking a balance. Mukube ebyamukama wamwe oli abawadde ssente n'ebyaffe musigale nga mubirwanira. Ate ekyenjawulo ekiriwo
oli gwe twa meetings teyatugambyeko nti mutandika okumpaana neera temukikola okitegeera neera bw'ata kibagambye temukikola mwe mukwate bukwasi sente ze yabawadde ez'okwekulaakulanya musigale nga mukola journalism wammwe professionally naye saagala bakulimbe teri munnamawulire mu nsi yonna nze kino nkyogera nga opposition teri munnamawulire mu nsi yonna ayinza kutandinga down opportunity ya kufuna interview na president kabi wa CNN nkolayirira kabi wa CNN saazo n'omugamba nti president wa Burundi akwetaaga ayanguyirawo ayeyeye kati kankulage okimanyi bulungi mu America CNN yaba Democrats Fox News yaba Republicans naye teri press conference etula mu White House esaawa zino aba CNN ne batadduka misini ne batagenda why munnamawulire amawulire gonna ageetaaga ate bwe kituuka ku head of state ge mawulire agamalayo so kyengeza kulaga nti ekyo tebaba balimba abantu bawano bakyalimu ekyalo tebanategeera nti munnamawulire asobola okugenda mu ssabo n'amala n'agenda ne mu kkanisa munnamawulire asobola okugenda mu opposition nagyegulire n'agenda mu NRM nagyegulire namba 3 ziri sente ze baba wakozaffe za muyiwa musolo togeza na kuzisuulawo gwe byotondowala maama nze tebajja konvuma maama nze tebajja kukola bati ndi mulekwa ebyamulekwa tobinyumya nalwo olulina okuggwa kwata sente laga ensi nti olinamu management skills bano bamanaging obatereeze mulayini obayamba obakolereko n'emisomo babasomese bafune that professional etiquette abatasoma mawulire bagifune abawemuzi nabo mbi bamalemu abawemula mulimu abamu bannamwe nga bawemuzi content bakola wakuwemula abalebula abantu namwe bajjemu naawe olaga ensi etegeere nti Kasuku bwe yakwata ku bloggers bano influencers yatutereereza embeera bwe tekyaddayo kino tekyaddayo ne trend ki yes so nga tebavuma radio stations FM stations wano zonna ekyazo NRM n'ekyazo opposition nga tebazivuma nti yalidde tebaba malira budde don't waste time on these failures mugende esente za muwa musources za president Museveni mbagaye bazanguye n'okuzanguya bazise mbwangu batuwe gwe kyota kola tovulubana tobako ekone eri muntu Kasuku yatwalako emiliyoni ebbali bwati etalika accountability ekyo tokikola kubanga ba mafia bagala to pull you down now bagala kukasuka wansi ndero sente za muwa musolo muzitwale number 2 muli bannamawulire ekikole olage ensi nti bwe nabeera bwe twakola ekibiina ky'abannamawulire ba influencers natereeza social media nagwako ebyobuwemu nagwako bino ensi ejja kujjukira yes number 3 sente za muwa musolo totya nakutya totya ebyo nze tobitya nze nkubulidde amazima ne bootazitwale bajja zuwa radios bazuwe TVs radio tetuzigendako ezimu size NRM abenyine abakolokota abopposition nga bagenda kubukedde si ya government UBC nga bagigendako ebyo natomala budde sente muzitwale za muwa musolo ekyokubiri gwebeera professional okitegeera ebirala okubeera professional nenga totiisibwa tukiza muntu kukala kuba kati gwe mukulembeza aliko waabwe atayagala anonye ekibanja ewalala abantu tebagambe nti Kasuku yafunye amalala kati anti kyekibayita obukulembeze malala bagayita madaraka obukulembeze bujja n'obuyinza n'amalala kuba abasajja nja bagambe ebintu bagambe anti nozola Kasuku yafunye amalala bwe bukulembeze nze bwe ntuuka common man's party nga ntuuka n'otayimirira mu benkulembera n'otayimirira nkugoba kubanga ndize kamanda ini chifa akaseera ako linda bwolibeera nawe tuliyimirira obukulembeze sagala balemu begamba nina okugira nange nenyejamu Kasuku obukulembeze buveeri Katonda ate eri kijja ffe Qur'ani etugamba teri kibaawo mu nsi okujjako nga kizerwa nsonga kati saagala muntu yenna akulimbe ntosaana wanu tugwe sente za gavumenti yayizo mu omusolo tolina kufuna bazibawe babawene 20 billions na chief etwaga nenze njagala mukyuse empeereza yammwe mu abasinga muli bakibogwe nnyo mwina group nene abantu banje batasoma mawulire bogere emitwe bitasaana tuyambo bakyuse baleko okuwemula abaana baffe babere ba influencers nga bola abebweru abanyuma that's okay that's the way to go. There has been a school of thought that not just Kasuku but this group of influencers nabira banyoko exoko badde nda abantu ngagamba sente ezo wakibazibwabo bakola biki
mu malwaliro teri ddagala mugundi kati there was a school of thought because kati challenge nafunyemu era ku makyambadde mbannyonnyola nti omuntu alaba podcast ya Joe Rogan be bamukwasing promoting President Trump bannaffe aboogera oluzungu baba abalowooza nti bategeera nnyo they are okay watching those podcasts ezebweru alabaga nti wonderful but then fe waffe wano simanyi babalaba tetusaanira oba waliwo ekibulamu tima abafirika balina ekintu obulogo obuzaale mu mitima gyabwe abafirika bantu babi abafirika nakyo tuli bantu babi tuli balogo kati bajjajjaffe baali balogo ne bitusigalamu omwana kiwaliwo ekiba kimwambala buli muntu nti ye tayagala kyatayina tayagala munakikole ki akifune let me ask mwe basajja mmwe government ngesobola okubuka nekwata TV enene nejiwa sente oba za bulango oba za billions za 2 nga temukyogera ekyo nga Kasuku bwagambye podcast ate mugenda kola ki podcast zebwenu nga muziraba Kasuku bintu bimeka bimulese mu community ne mubikula ensi n'ebiraba byebadde temanyi bagende banonyereze ku kiyitibwa fourth estate information mu nsi yonna is a human right now, a fundamental one. Fundamental human right, the right to information. The right to information. Chiche bagamba, are you not Ugandans? Bagaleo then, chebava kola, anti mulago teri ddagala. Bagaleo School of Journalism ya Makerere, wasigaleo School of Medicine yoka. Wachi bajako social media ne mukaba. Bechibate chiri. Bechibate chiri important. Lwaki tosigale mulaga anti waliyo eddagala. Ekituufu mulaga alimu eddagala tumwetaaga naye ne kino kikulu twetaaga access to information ku bitukwatako mu nsi yaffe oba okitegeera budget y'emulago eddagala ly'emulago sente zaalyo zibeewo kuba siga nti ziriiwo Kasuku si yabba eddagala ly'emulago baade tebanazikwa libaddeyo tima bannayuga abafirika tuli balogo naturally tulina ebintu bye twemanyiza bajjajja yaffe baali byatulemeramu twabeera what is 5 billion kiki 5 billion shillings. Sente nyingi. Ntono ku sente zibibwa mu government feze tumanyi. Penalty sente zatwalibwa ku penalty 1 trillion. Erubowa Kasuku yazitwala. Nze mbasaba mubeere musigalenga ni professional muswaza abogerera. Mubenga temufuuka bakuuta kadingidika NRM. Musigalenga muli banda mawulire ba influencers. Ne with na mulimo gwa mugwe what we call a professional touch. Nti omuntu akolenga abasajja bambata nsokwogera professionally naye Kasuku goyino kiwomama omutwe kye tuli kujjukira konti Kasuku yaterereza social media influencers kyoka kye tusaba tukolere ne 5 billion is little money kuba na Uganda sente nnyo anyway I think that brings us to njagadde ekintu kyolese era ne kumacha kyembadde ngezaako okwogera nti sawe no maybe kati support je twetaaga okuva mu public kuba yo eya government era iko kubanga yazze wadde wachali ebirala bingi bye twetaaga naye kati twetaaga omuntu tetwetaaga nze ebirala bingi mwetaaga bicho maina Kasuku ebyo tebigwayo kati ebirala kati bikoneko katoke waliwo ebintu abantu byabadde boogerako mu public waliwo byagala kunono wa first lady that is my private business ebyo byonna gisa meeting nganze. But we have things like abantu boogera ku data costs. Kate data costs zisobola obeera awo. Nze kati data cost yes eri waggulu naye tusobola okuba nga tubimanyidde. Naye ate waliwo internet stability. Okitegedde nti Honorable Munyagwa omuntu asobola otuula wano kati olaba wano wakulaga 3G. Ne wabuuka ne wadda mu 5G. Yeah. So if you're streaming oba you are uploading a video of let me say 7 GB. Ekintu ekyani tutte 5 minutes kati sawe no Honorable 100 twagalo streaming live naye ogenda giteekayo ogenda ko akaweza abantu 12,000 ebuukeyo actually kyade evident ne mu State House emirundi ebiri tubeera tupiikinza abantu 8 video internet nekola ki nebuuka nevaayo from the jazz with judge yasooka neeno. So as we talk about natina kwogera ku internet costs kuba be ya internet tuyinza okuba tugimanyidde naye ate internet stability nti ate omuntu bw'ogenda kati for example nze naliko yebundi bujjo ewali mabereganyina mwiru oyita
naye omanyi nti bw'obeera eyo ate obeera osika Vodafone eyekongo oba otegera kyeggamba kati omwana ali eyo agenda kukola atya. Nze Kasuku kye nkusaba kiri kimu, nze nja kutabuka nammwe singa munaatwefuulira nemba nga mukuuta kadingidi KNRM. Naye nze nkusaba oli mukulembeze kati Katonda yabukuwadde aboogezi tutofa, don't just listen to those failures. Kati kyoba okola kiri kimu, tokwatanga obukulembeze n'ovaako nga tolina kyokoze, olekangawo omukululu woolema wakiri yonoona. Leka wakiri vaawo nga baga akasajja twawunya obukulembeze bw'akasajja ako wakiri yonoona, omulyango ogubaddeawo ogugyewo oguza eri emmanju ensi egamba abantu balina okwetoola bagaye kasajja bwe kajja kati gwefuna pulaani yo ofuneko byokola. President wa bloggers ku mulembe gwa dictator Kasuku but musibira mu bbwa. But I'm happy for you. Tusindisa abaana kusomera. Look, tusindika abaana kusomera bafune emirimu. Bana abaana batandise emirimu gyabwe basobodde okukwata oba President Museveni bamusanzeeko muzimu ki ne bamusikako namubaleke kati bakola ki? They are self-employed, beekuliyetingidewo emirimu mubaleke. Kyetuba tubayamba tubagaye ekintu kyabwe mukyongeremu ebiringo kibeere professional bafune obulango bafubagagawale. Tujjewo eno endowooza ekulooza nti omwana bw'ava Makerere degree ya journalism ayina genda yasabe omulimu ka radio ka TV. Bana Uganda, you mean you are not taxpayers? We are, we pay taxes. Are you not Ugandans? We are. Temali yabudde ku bantu batalina byakola. Temali yabudde ku bantu batalina byakola basikwatirwa ensaalwa buli omu. Mu Uganda buli abaako kyatuuseeko kati yafuuse enkola yakumusika agwe. Pull him down. Naye bw'osanga ffenna abasajja abakulunzi abakutuse ebiwalaata nganze nga tudisikasinga mu abaana abato abatandise obulimolimo bwammwe tuba tuweddemu ensi. Nze bwe nsanga ndisikasinga mutyaba lwaki yafunye $5,000,000 mba mpeddemu supu kiba kiyiise. Tuba tuweddemu kyetubasindikira ku ssomero mu bajournalists mulaze nti kale eno technological emancipation, information technological emancipation mwe musobodde okumutandisa okugirabamu then n'abasobola okukozesa technology ono ku marketing kati abatembeeyi nadde mbagamba bagule platforms genda mu ddiiro lyo kole gundi baziyita emirengo gy'ennyaanya obutungulu mu lujjaalu abantu olwadde babikola. Teekayo ogaye bannayinze gundi omutembeeyi saabatembeeyi gundi ntunda nnyaanya oyagala nze kusanze wenzi kusanza. What's wrong with that? Weteetaaga kutambula mu musana nga weetise ennyaanya ku mutwe nkukubira essimu nti owaayi essimu yeeno nkube linnya kabooda onsange wano ate naawe obeere wa mazima oleeti. Ojja kusanga n'ekyo nga kikutteyo nga tekyali mutembeeyi yeetaaga kutambula nakibbo ku mutwe. N'essimu muzivumirako bantu fo ky'okuzikozesa business. Nze ndi musanyufu gye muli lwakuba abasinga temulina mpisa naye kale tetulina gya kyakubakolera. Tutandikira kale. I think that's what's up. Kati tulina olutalo lwa Iran ne USA. Mu discussion zange naawe for the first time, I think that was we spoke about last week. Neruri, I have seen you having reservations about the USA on that war. Of course the USA abantu bangi bagamba USA kozeseza media kati botunuliranga ku X egenze blockinga channel za Israel ezisinga ezireeta amawulire information bachuna abetambula ngo je Al Jazeera pose ne CNN amawulire gajja mu bits. They are say abantu asika bagamba the extent of the damages happening ebintu Israel Iran byekola tebiri highlighted bulungi. Abaganda afa bali UAE batugamba ebikompola bigwa. Reservations obadde otegeza ki abatwaze nyina ku USA this time around? Anti nakulaba ngo tojja nnyo nga lulibo watugamba nti kati ku Venezuela watugamba nti USA ejja genda ejja bakuba Maduro bajja mujjako. Nene wano wetwase. Naye wano you had reservations. Nene akugamba they are like to decapitate the regime in Tehran. Nakugamba ekyo. Decapitation agaba bali like okutemula abakulembeze. Kyebakoze. Nze si naye waliwo ekintu kyenjagala okubuuza. Yes, we credit kati US also already crediting kati nga ku kya
Gaddafi, Osama bin Laden, nate ne Gaddafi naye bamugamba dduka n'agamba nfiira wano. Bw'otunuulira ekiri e Tehran, information evaayo egamba nti ye Ayatollah bamugamba genda n'agamba siva wano, nfiira wano. Kakati nze njagala abantu bategeere feel gye nnyina ku America. Nze ndi mu sympathizer wa America. Nsirimba. Nga toli swabba. Ate nze nkunyonnyola nze ndi nze sirimba. One, America eyina byekoze wano agamawanga ge goli mu Katoliki. Yeah. America byetuyambye wano teri kigana Italy kubituyamba. Kubanga sente bazirina nyingi. Vatican yokobugaga bweyina takatono. America byetuyambye wano teri kigana Saudi kubituyamba. Batusindikira ntende mu kisiibo zokka. America since 60s wasomako the 6 killer diseases. Yeah. Yasindika vaccines ez'obwerere okugema abaana okulaba nga abaana abalema tebakyaliwo abo polio abaki ne measles na biki na biki. Ojukira sirimu bafire bwe bafiira family yafire ensonyiwe but yes. Bafire bwe bafiira maani muyimbi Kasozi bani. Sirimu oyo ayali akutula omuntu nze yatta sister wange. America netwa ARVs ez'obwerere ngeyitira mu taso na kinaki. You remember? USAID. Omanyi Joint Clinical Research Center? Yeah, yes CRC. Akachupa akakebeka ARVs akola bakagula $10. Wakola abakuwa obwerere gwe nomira buli mwezi n'okemalira $10. COVID wano yajid. Vaccines zetwade tufuna. Wasinga zaade zagula zaade za sente ngameka. Kana ude HIV yaze. Yasiri. Mpiso. Ne bade bagamba nti yandi bade gula na $1 banga mutwalo gumu something. Ne America proposing anti Africa zisujwa were ku bwerere. Nze ekinjagaza America kiri kimu. Ekyo kyokka. Si kyekyo kyokka you say bakwata ne badiza. Baina obudafu bwabwe ne baberedde wensi eno. Ekitali ku China, ekitali ku Russia, ekitali ku ani. China is a scavenger. Ereta bulesi loans. Nereta loani neretako n'abakozi. Bwe bawa loani y'oluguudo n'abanaluzimbe baleeterako. So muntegeere. I'm a sympathizer of the USA. However, sigama teina sobize ekola. Because USA, yawula USA kuba individuals. For instance, Trump yalumbye Iran. Walonde bajeno ba America ade bamugamba si kituufu. Nera ba Democrats nga si. So yawula USA ngegwanga ku ba individuals aba America abamu. Nakugamba nti America ekyo kyekoze ekyo ku deployinga Iran egenda ku decapitating abakulembeze. Eri laikira okukikola. Nena kimanta yatola bagenda mutta. Kubanga bamugamba agende mu banka na agana. But what is it with some of those leaders? Bamugamba abasajja already batusech information nga weeri n'agamba nfiira wano. Kati theocracies. Waliwo kye tuyita theocracies. Theocracies, the government is the best kunzikiriza. Ochimanyi nti Ayatollah ogundi supreme leader wa Iran si head of state. Ani head of state? President. President ate yadidi supreme leader. Ayatollah ye head of state. The deputy head of state. President head of government. Ayatollah ye deputy commander in chief. Commander in chief omutuufu omumanyi bamwita Imam Mahdi. Jali. Yafa mu mwaka gw'olukumi yabula mu mwaka gw'olukumi banakuleeta esimu ogenda munoonyereza kubagamba yakyali commander in chief. Waliwo imaamu w'Abashiya. Abashiya balina bebayita the 12ers. The 12ers bakkiririza mu imaamu w'Abashiya we-12 Ali Mahdi. Teyafa nti bamulabye afiiridde wali yabula bubuzi. Bagamba akyaliyo mulamu. Alina we yeewogomye. Neera bagamba supreme leader wa Iran afuga nga ayambako Mahdi. Deputy wa Mahdi. Neera bagamba Imam Mahdi ajja kudda. Nga tugamba Yesu ajja kudda. Waffe naffe tugamba Yesu ajja kudda. Tuwadize enkomero Imam Mahdi agenda kudda. Atekinge charge ya Republican Islamic Republic ya Iran. Alamule ensi agizeemu obwenkanya. Kakati
those are theocracies abantu abalina endowooza beliefs z'ebyeddiini baziteeka ngaffe wetusologa nti tulina obwakabaka kakati abantu bati aba Eswatini abantu bwe batte batya kufa kyova olaba maiti z'abantu abafiidde mu lutalo mu Middle East era ez'abashiya bazitambuliza mu bokisi mu sanduuku so nga bandibadde osubire olwokuba engeri gye bali basiraamu batadde mu ngoye naye abantu babajja ziyuza kubanga bama tukyanoonya kwate ku mulambo gwa yatola bwati yesimuleko bwati kubanga ya mulambo mutukuvu agenze wa imaamu baabwe abasooka okuli Imaamu Hussein muzzukulu wa Nabbi bo okufa is not a problem. The Iranian army kyenagambye lwaki nyina reservations wadde ndi sympathizer wa America. Iran wadde yasse abakulembeze b'amagye netta supreme leader netta ki nete agundi America nete ogenda kusobola kusuula government ya Iran teyike tegenda kuyi nalabye already waliwo abantu abavaayo okugamba nti bo basobola obukulembeze nga tebali mu Iran waliwo eyabadde ajja nga nti amaze emyaka 5 mumanyi mulangira ali mu America taata we gwe bajja mu bukulembeze yalissa kabaka we Iran. The Iranian military is a hydra kimanyi waliwo ekisota bakyogerwa mu Africa mu ekikire Asia nti kirina n'emitwe mingi nti bw'otema guno ne gumera gemajje ga Iran. It is a force of a total y'abalwanyi nga millioni emu. It's a hydra with so many commanders. Olwokuba balina eri endowooza nti bw'ofiira ku lutalo ogenda mu ggulu General gundi aba yakafa aba ready to step in baba bangi so one nobo commander a force of 1 million they cannot run sort of command. They always step in. So much prepared. Now it's prepared. Nebakola chain of command. Yes. Number two, it is it has so many layers and well decentralized. Inti commander wa missiles wa Air Force ne bwafa. Techigana ncha missiles kubeera launched. Era kye tulabye. Exactly. Ekyokusatu Iran yenkana Uganda 7. Uganda 7. Kati baba tulaba njagala batu batebereze gwanga lituke Juba Mombasa Burundi ne boteke ennyonyi meka mu bbanga kati erimu ebisozi ebyaziyazi bakwata missiles zaabwe stockpile of it a huge one ne baziscattering ekitegeeza eringa East African community nokusingawo times 1.5. Hi, this is Kasuku. You must be wondering, how did I get here? I'm here to tell you about Delta Cash. Pasangwano anali ekizime kiriko Children's Clinic ku level 2 wogenda okubeera nga obasanga bagaba looni okuva ku $2.2 paka ku $5 naye bo bakugamba nti tebaagala kyapa tebaagala sima ya kinno baagala logbook emmotoka yosigala ogivuga kasitoka kasante eri mu mannyago ng'oleeta logbook mu mannyago ng'oleeta bank statement tulabe sente zo zitambula zitya ng'oleeta ne national ID kasita tumala obitunulamu bagamba nti wakati wa 2 and 12 hours sente zo obeera oziira nga zigudde ku account ng'ogenda abasuubuzi mugamba Kasuku URA emisolo gitulemye okkiriyalinga ebintu babikwatidde China osobola okuba ng'oli eyo ng'ogamba nti waliyo ate akaana kankutte njagala ndyerooni nkatwale wa Dubai ng'omanyi nti zijja olina diiru z'ogamba essaawa olina kakola ki jangu wano enaalya ku Delta Cash osobola ogenda ne ku website yaabwe www.deltacash.ug n'ojjulizaamu awo nga tozze wano byonna n'obeera ng'obijjulizaamu awo ate akasente ne kasobola okubeera nga kakusanga ku akawunti yo gy'oli emunaavaawo era Kasuku toyambye eggwanga lino obeera mu bya kisiru kati mbaleetedde Delta Cash emunaagaana owulira ffe tunaabeerawo banyumyako nti mwaggwamu wabi si wabi. ebeera nene kati ne basikatalinga missiles mu bisozi ebyenjawulo kati ogenda ziyiga otyo zikuba ozimalewo. So America thought nti by decapitating the regime
nti bajja kwangu okuwanika nga Venezuela bateese yadde yagala kya Venezuela they killed the Ayatollah and some commanders nti bana basigadde bagalese bo tuteese bateeko government naye ngeri kuntolizaaki I don't think with Iran kinasoboka abashiya mu lutalo lwa 1979 erwamala emyaka 8 abashiya balwana ne Iraq ngewagirwa America nga tebafayo Saddam n'abakuba n'omukago obutwa ne bafiirwa abalwanyi bangi naye teba retreatinga n'akatono oba tebawanika Iran si Venezuela Iran si Saudi Arabia abasunni fa abasiramu abasunni tetusobola kulwana twagala nnyo obulamu bw'ensi mwagala okunyumirwa obulamu bw'ensi abalangira be Saudi abo ne Dubai ne Qatar olaba bali muntu obweru abo tebasobola tubamalira nkono obudde bagala nnyo okukyakala yaguze yakiye yaguze eryato ly'eppya beba nabali Saudi Dubai kati singa babadde basunni nga ffe ffe twandiwanise sobola ffe tukolagana na America because tetusobola kulwana ffe tufa abaana b'amaanyi gwe tukolagana naye naye abashiya tajja kubasobola kati balonze gundi omulala Ayatollah I think I have heard nti balonze kwa atugamba bayita gwe bali balonze ne bamukuba they have to confirm nga alayide mutabani wa gundi umutabani wo okubiri Hussein Khomeini mutabani wona yafudde gwe balonze kiri most like nti gwe balonze nange bwe nalabye emyaka 5 mu mukago 5 mu 7 ate musirikale yalwana ne mu lutalo lwa Iraq bichigwe balonze so I don't think it regime enegwa tekisoboka America tesobola kusula government ya Iran ne president waabwe yakyali mulamu wali mulamu naye yali president waabwe Mohamed Ahmadinejad akigamba nti bamusa rumors weziri naye bode tenalabika ebibaawo mu lutalo propaganda abamu kubanga Mohamed Ahmadinejad kigambibwa nti yali akwata ekikwekwete ekyekyamu kunoonya aba Mossad abakesi ba Mossad ne CIA agenda abalonja akulya unity eyo but tebagenda kusobola America tejja kusobola kusula government eyo kuba nalabe bagamba nti waliwo yadagamba nti oba CIA yadde etandise okulaba bwefandinga uprisings tesoboka mu Iran tekisoboka kankunyonyoli bw'oba watunulidde optics footage obulungi aba groups ezaade zikungubaga zabadde fafa big nene okusinga ezaade zijaganya aba Iran basobola obutakanya na supreme leader mu byobufuzi naye bwekituuka okugamba nti ani mukulembeze w'ennono ow'eddiini tebakikubaganyako birowoozo kati gwe kiringa omuntu okugamba God forbid nti assa omutiibwa kadino wamala God forbid omutiibwa nsonyiwe just nkugezaako kulaga nti omuntu bwatuusa ekyokutaka nti gyoba temuntu bwatuusa obulayi bwonna kadino wamala despite the justification gwe Kasuku tosobola musonyiwa ne babeera priest just wanze mukatuliki nkuba kyakulabirako abakatuliki nze njagadde kuwa kya kadino kye bajja okutegeera obulungi yasingayo waggulu papa exactly kati supreme leader wa Iran mugeze ku papa kakati teri ajja kutegeera kakati aba Iran bwe kyatusa okutta okufa kwa Ayatollah Khomeini in cold blood n'abaana abafudde ab'essomero abakubiddwa abaana 160 something kyasenyo propaganda w'olutalo lwa America ensi yonna yalabye Iran ng'eyalumbiddwa kulembeze nattibwa in cold blood n'abaana ne battibwa basaalumanya kati okumatiza bana beekalakaasa yadde baga nti America gwe mununuzi ng'osse n'abaana ate America abashiya amanyi abashiya balungi nnyo mu propaganda n'okuziika ne bakolera mu politics mungi ne bapanga essanduuko 160 ez'abaana ne baziyisa ku streets z'ebibuga ebyenjawulo nga bagenda bakaaba bakuba ebifuba ne bagamba kino kitujjukiza okufa kwa Imam Hussein waliwo Imam bamuyita Hussein yafa mu myaka nga 14 emabega muzzukulu wa Nabbi ebendera emyufu gye walabe batadde ku muzikiti bagiteeko nga bajjukidde okufa kwa Imam Hussein kati olaba bitutte mu layini y'eddiini eyo kati tewali ayinza kutwala gavumenti ya Iran kati but where does this leave America because their voices ezijja nalabye Sir Keir Starmer Prime Minister wa Bungereza ng'avaayo gamba tebajja kwegatta mu lutalo naye bajja offeringa bases zaabwe bwe baba bazaagala
omukulu we Spain n'avaayo naye n'ayogera ekintu kyekimu aliya on Saudi Arabia nalaba I don't know how true it was naye yali egambye nti ffe tuba tetulumbiddwa tetukola ki tetuyingira mu lutalo and a lot of voices are coming from America itself nga bagamba nti Trump seems to be a modern day dictator asalawo obusazi ye nga bw'ayagala yakola nga kyayagala okitegeera ate ne baba ayogera n'abantu kati yakuteka isitama n'amugaa nti boss sigwe Winston Churchill biviireko ddala ebyo by'olimu aba Spain n'abasuubiza sanctions some believe Trump is bringing America back to where it has to be. No, that's what he's doing. Nga si American supremacy. Abantu bategeere nti America yekintu. No, that's what is happening. Ate ne Iran ebijiretedde obuzibu naaleetedde ensi eno obuzibu China ne BRICS. China balangirira nti bagenda ojjukira that move de-dollarization of the world economy. Ne bawera bayinti bagenda kendeza influence ya dollar. America eyina okuba China. Ate gisalemu amawanga nga ataano. Ekyo bakiplanning. Before that time, they are trying to strangle China. By the time they fall out with it, ebengeri weak. China, Venezuela kujiwamba, it was the source of cheap oil wa China, the Iran. China oil wala isibade muja Venezuela na Iran. China olwaleero Congo ebadde jes makortan na bichina bichi byekolamu chovola ekola nyimbo tukakati za amasanyalaze bade funa cheap raw materials from Congo and the lithium triangle of Latin America mu Argentina. America ze Congo ekwataganye ne Kisekedi emugaye tujja kuyambako ku byokwerinda na chi, but they want Chinese out. Kisekedi yabagambi yogaga byona mutwale. So America buli China webadde jja ebintu bya layise egenda kusiba wennati. Balooza mbu China ejja kuwalirizibwa okulumba Taiwan by 2030. Bagala emandiso ya China okulumba China okulumba Taiwan bagikozesenge emandiso. Baji defeating the Taiwan mu hot pursuit okugikomyawe China government ya bakomuniste China egwe. Then China bakirize zino regions ezibadde zaagala independence zeekutuleko. China bagimalewo. America tayinza kukkiriza muntu ayogedde ntugenda kusuula dola kumulekawo nga tali punished. Kati zi Iran ojukira zachamuukirira nezega naffe twaga kujoininga BRICS. Kati America tesobola kukkiriza trend eyo kula. What you are seeing? Kwe kulaba Trump ng'ajjira nnyo South Africa. Yes. Kwa South Africa erimu BRICS. Yes. Ate South Africa agenda ojegera. South African Airlines China ne flights ezijja wano. Tezina. Yonna economy yonna bagikurambolinze eri mu kuggwawo. Era abannayuganda abasinga abali South Africa baakomawo. Ka sente tezikyaliyo. Bagamba South Africa yayabika. Sente tezikyaliyo. Why? South Africa okutuula mu meeting eno gatugenda kendeza amaanyi ga dola mu nsi. Ekyo kibi ekitasonyiyibwa. You're tampering with them. Yes. And they will not. Kakati kyena kugambye. Twaliwo olunakulaga the Donald Doctrine. Ne kugamba Trump bagamba the Western Hemisphere omuli North America, South America ne parts za Africa balina zigoba mu China. Kakati ne badda ate ku kye tuyita the Powell Doctrine gye nakugamba nti kasita wabaawo extension, I don't know, extension threat nga esobola gye balaba esobola okumalawo America. Powell Doctrine egamba nti bakozesa eryanyi lyonna erisoboka bakole ekintu kyonna ekisoboka mu busobozi bwabwe threat eveewo. Threat ya BRICS erina okuvaawo naye nga okugimalawo China gwolina okutagitinga. China ali mu kukola ensobi naye kirekawa China ne Russia mbino byonna because bagenda kuggwawo. Abantu baali balowooza nti omukwano gwa Venezuela oba Maduro gwalina ne Trump n'aba China. The moment Putin n'aba China, the moment America dares okujja olutalo lugenda balukawo, they didn't come. Mu Iran, okay, according to what we know, tetwabalabanga bazze. Iran kyekimu, abantu bakyalinda presence ya Russia, presence ya China, tebagiraba. Ebyuma byabaddeyo naye America bwemala okusituka China tesobola kuteekayo feesi. Ebyuma bya China byabaddeyo nanga byokya bwokya. China teri capacity ya America.
ne China ne bandize ne babeera waabo bandi bakubiddemu bagende yo tewaliyo bandi bakubye. So kati has it been propaganda ebabadde batugamba Mbuki nti China esobola America tesobola wa Russia? China tesobola kuyimira mu America wadde olunaku okuyimiriza wadde essaawa ya 48 kyemye. Actually kankunyonya America bwerumba China otunulya ebintu otunulya horror scenes ze China n'otya n'okutya ze bakola mu ssaawa 48 otya. Nagamba Kasuku bw'olaba nga America nga waliwo gwe kyoyita threat naye nga yo teri panike ng'esirise omanye kiinako solution. Genda weetegereze page ebadde mu Chinese high command y'amagye okugoba kw'aba generals nga bakyuzinga nti bakolera America. Suubira nti China erina capacity eyinza n'okulwana ne America wadde ewiiki bajja gyonoonayo noonootye. Actually let me tell you olunaku China lwerulumba Taiwan lwegenda okuggwawo. Omanyi China erina reverse kyebayita reverse engineering technology erina period mwe yakolera reverse engineering ku bintu byonna ebyensi copy and paste. Ogendera Adidas balese Abida. N'olaba ezine emmotoka ez'ebbeeyi ne bakyusakyusaamu naye ebyo ku byokulwanyisa tebikola. Olina kuba ku original. Ebyokulwanyisa tokola kifaanananga kirina kuba kiri kyennyini. Toyina mu byokulwana temuliimu chance ya kusonyiwa nsobi. Kakati Venezuela defense system za China zaali abasajja baziyitamu nga boolaba nga bona okwata mosquito net ojebikke wetangira enfufu okuyiikira. Iran zabaddeyo nera Iran katika technology keriko musajja batuke balwanyisa kekaabwa akamissiles ne defense system za China tezina kyezayambi. Da Iran yeyina ebintu Iran ataba Iran bali better than China only that babadde under sanctions nti bote baadde tebalina sente zikola ne technology bamuyina n'aba Russia basinga China because aba Russia balina technology ne China eyina sente teyina technology ate instead bo badda ku propaganda obakola military parade bateekawo dame missiles nezitambula ku bimotoka salute nezivuga naye motoka brutalo lwadda awali serious yandibadde South Korea na Japan nesi China. Naye Japan ye bagamba esirise naye yabulabe babo bosi kwano technology bamuyina sente bazirina n'omutima bagulina ogulwana. But China modern war time. Aba Japan I think after World War II they retreated. Yes, no they surrendered. They surrendered after the Hiroshima and Nagasaki bombs. They surrendered. Pose bombs bazikuba kubine bya Pearl Harbor. Yes. Bebakuba Pearl Harbor. Yes. America n'abasula mu bomb. America ne bawandikira constitution mu nnako 8 nejibawa nga mulimu article 9, article 8, article 9 nge bagano okuddayo okukola okubeera n'amajja agalumba agalwana kwenyigira mbyo okulwana. And they surrendered. Naye Iran teyina nuclear facilities. Teyina. Kuba natulamu awo n'endowooza omusajja wa Iran banyiiga teyina nakuba nuclear. Naye what is ensi kyeri mu calibratingako waliwo missiles ezebaakozesa mu lutalo luli olwa June olw'omwaka ogwedde hypersonics zebakuba ekkata egundi Israeli Israeli ezisinga zagwa mu Tel Aviv. Abantu babuuza lwaki tezinnavaayo bo bagamba zezigenda okusembayo. Kakati ensi egamba eziba gye ziri ezo hypersonics nga tezinnavaayo kyekiddako bwebanga kituufu bazirina bagenda kureking a lot of havoc. America tegenda kusobola okujjako oluno olutalo okuteesa obuteesa balayo way forward kubanga damage ejja kuba nene nnyo ku partners baayo ate kiba kikolera China. Kuba baba abasajja bakubye balumbyeko ku Bahrain balumbye UAE ne Dubai yennyini bagikubye okay by UAE ne Dubai mweri balumbye Saudi naye bakubye American bakubyeko part of embassy ya America. Bingi ebiguddewo naye lwakuba kati bakyayinza bikuwa kati okyayinza kufuna WhatsApp messages ziva Israeli zeesangula zeesangula kati okyayinza kufuna walabye ne Dubai abaana be Uganda abadde bamalaga kuba ebifaananyi babakutte bingi naye lwakuba kati osobola bifuna kati waliwo censorship y'amaanyi nnyo mu mawulire but aba Iran stockpiles za missiles balina naddala ballistic missiles ne drones
sisuubira mawanga ga Bwarabu ga Middle East bagasigalawo ne Israel. Kubanga nalabye waliwo group yaffe gye tulimu ya Media Works yabannamawulire naye of course gino emyaka gyaffe abamu bali mu politics science bikibe bityo oli yabadde agamba nti Iran ina missiles eyaleese nga zivaako b'emitwe emeka baziyita anti kakati ezo baziyita ezo ballistic missile bwe bagikuba eva mu the earth atmosphere efuluma ensi negenda kati bwebedda eyambukako oguno omutwe gye bayita missile yingini esigalayo eri kati newajja kino ekitwe kakati ekyo ekitwe kisobola okujja nga kyamansa saana kye bayita the multiple re-entry vehicles ogwo omutwe ogudda baguyita a re-entry vehicle guba guli entering the earth atmosphere ne gusobola balina technology nti it can come with multiple heads re-entry vehicles ne gwegabanyamu kati ebyo na Israel nga buli katwa akavuddeko kalina bakala so technology wa Iran wa missiles ali waggulu nnyo ate balina stockpiles nyingi nene stockpile nene ate bazigabanya mu gutundutundu gunene good desert gwabwe that yes now looking for them ozikube zonna ozimalewo nga tezinasituka yes these static silos launch silos so ozikuba zine ziri ewamu ne balina ziba ebimotoka kimotoka bakivuga ekiro ne kiva mu mpuku ne kikasuka ne kiddayo nekyana kikasuka ne kiddayo ono kisangawo okukikuba so ne manufacturing egenda mu maaso eyo mu basements abazi manufacturing nabo bagenda mu maaso bakola Israel esigala kyekimu bwe bana olutalo luno lwe batalufunira amicable solution singa America ne Israel endinga olutalo luno okutaamuza Iran ensi teriddamu kubeera kyekimu mu Middle East so the earlier the better nga nabo bakyayina that firepower kubanga because now these drones you see Iran is a syndicate are cheap to manufacture but expensive to defend against. You get the point? Iron Dome eyo tebagikubyemu nnyo ebituli anti tetuuke neekoowa Iron Dome ya Israeli nungi ne bagisaturatinga ne drones omusajja asindika drones 10 ne zijira mu kyebayita corridor vole ejira mu route gye bayita corridor eyo group ya drone ne missiles bagita vole ejja naye ngeyita mu path emu gye bayita corridor ne zitunulya Iron Dome battery defense battery emu kati emizinga gyonna egiriko ne gyenasula gikuwe bu drone buno bwe gimala okugwamu missiles ziri ne zijja weziyita okuyitamu nejjukira emizinga egyo gyolaba ginasula ka drone ka $1 omutwalo gumu $50,000 kakubibwa missile ya $1 million ate olumu akamu katagitinga nezi nti yakusindikira drone ya mutwalo gwa $1 ofulumiza $1 million biri ka chances are high nti they are going to deplete the entire defense arsenal yo bagimalewo kyenkugambye njagala buli omu atunulye scenario nga ezo defense missiles iza giweddeko ne Saudi ne Qatar ne UAE zabakozesa kati Iran yonge China stockpile ogenda koloti omanyi tajja kuba poundinga muwanike so Americans I would think they cannot overthrow the regime in Iran kyabakola bawandiike endagaano ya tontabala nga siri kutabaala Iran bagireke yeetambuze bagyesonyiwe kale nga tuwunzika Rwanda Defense Forces babataddeko sanctions that is the Donald doctrine kyenagamba neera for starters what does this mean because nalabe bagamba sanctions bazitadde ku army and it's unfortunate so buli ali mu magye you see omusaasira ba M23s omanyize ndi I may sound controversial naye nze oluusi mbeera objective abaana ba M23 abansonyi okubayita abaana balina legitimate cause ebalwanye Congo they are minorities Congo temanyi Congo teri mbwenkanya ba minorities naddala bali mu eastern parts njagala batula bategeere ba colonial masters bali bawulamu Africa partitioning Africa bo bagendera ku physical futures nsozi nyanja
chovala ngali ekitanganyiko gisanga eri ku border bonga ze bagoberera kumbe ne beerabira tribe ezimu bazawuddemu mu makati kati zino mountains rexes ezikola borders nga tolaba lwenzoli bweri ku border ya Uganda ne Congo bonga ze physical futures ze bagoberera ne beerabira nti waliwo abakonja abali e Uganda n'abali e Congo twandibadde abantu abo tubateeka weerabira nti waliwo abanyarwanda aba e Rwanda n'abali e Congo kati ne basalasala amawanga nga abantu ba tribe mba bayitamu mu makati abamu ne babeerera abamu ne babeerera kakati Congo teyeeyisiza bulungi ku minorities naddala abali ewaayo amazima go gali nti minorities ze Congo kabe bakonjo kabe banyamulenge you can call them banyamulenge banyarwanda what buli bonna minorities bababoola kati ba M23s gamazima balina legitimate cause lwaki balwanirira eddembe lyabwe naye bagenda ne babeera entangled in politics wa Uganda ne Rwanda ne Congo Rwanda ne batwalako ne Uganda ne batwalako kati atunulie M23 agira mu kifaananyi kya Uganda ne Rwanda and what is very unfortunate nti ate ya America wezenga eri ku foreign interest zaayo zirize nakugambye ye egenze na Tshisekedi omugaga nga in total disregard baye ina wali kyeyagalawo exactly the concern z'abantu kate kyaziriko so what should they do bayina okulaga Tshisekedi nti bakola one ojja kulaba a number of assassinations zigenda bawo na attacks ngoziraba zina that technological precision Congo zetabadde nayo pinpoint targets gaje bakoze ku the late Kano Wire Ngoma they will try to scare Rwanda away from Congo they will try to scare Uganda away from Congo in total disregard of the internal contradictions. I think America yet are holding a regional summit despite their interests. They ought better go holding a regional summit. Ngerimu Uganda, Rwanda, Burundi, Zambia, Congo, Angola. You get the point. But Congo never neighbors value. For sure, one. But again, churches waiting in Congo. That's number one. Number two, but you know, there's a solution, a long-lasting one. But minorities, one of our because we have stability Congo. These minority areas of minorities that are semi-autonomous governances. Can the people of North Kivu govern themselves? Nenga bali under Congo yawamu. Ngabola Tanganyika, Zambia, Zanzibar, ne Tanzania. Can the people of South Kivu govern themselves? Nenga bali under the Congo yawamu. The people of Ituri. Nenkola ya Congo temanyi gogenda wali abalulu abali Arua. Basala ne bagwe Congo ne Congo temayina bifaye wagulu Arua ku border ya Uganda temayina biriyo basomera masomero ge Uganda every day morning basala border bajja bafune dagala marwali ge Uganda temayina biriyo so waliyo a lot of injustice that is being orchestrated abali mu kibuga abalingala bali mu kintu tebamanyi biri eno Kinshasha obulamwe buli Kinshasha bwanjawulo ogigwamu oyinza n'okwewuunya bwanjawulo nnyo kubiri eno ewalala. So Congo, much as we respect their sovereignty, naye bekize mulimu internal contradictions. I know. Internal contradictions. The story of Congo eyo neetaaga okutuulamu naawe ne tuginyunyaamu. Yes, extensively. Ina insight gy'ompadde endala. Naye kati bambi nange bulijjo ndowooza ate abalwana be bakyala. Anti kati M23 bambi regime zeevaamu nazo zirina ebizibu byazo. Kati ffe Uganda bwe tuwulira nti gavumenti ya Uganda ekuwagira tuwulira busungu eya Rwanda ekuwagira tuwulira but bayina nabo ebizibu ebyabwe ebinene nga bakutuuza ebakunyumiza n'okaaba n'amaziga murders ezigenda mu maaso orchestrated by the state rapes I know. Bayina ebizibu bingi nnyo but you need to pay attention obuwulirizo owulire ogira kale betyo tubadde olunaku olwaleero. I hope you really enjoyed the conversation. Twafuna gwe kati naawe you know you're reading kati tetukyayaganya okwegoba n'abantu tugira nga tujja tukubuuza olutalo luno ne luno but we are waiting to see olutalo luno lulabika ng'oluweddemu steam ne bagambye America
yayungudde bupya tesobola bakubye akalulu mu is it Senate ababaka ne baga nti kituufu okulwana kugende mu maaso America majority bawagira but balina luvaamu kale baganda affe abali nga bengambye ku big size show baganda affe abali mu UAE teweetumiikiriza nti oyagala tuwa mawulire otandika okukwata emizinga nga gikuba ndabye babadde bakubye gundi badde bakubye baji Burj Khalifa badde bagikubye ne Burj Arab ne baji intercepting bajja bikuba teri ayina monopoly esaawa zino mu Iran nga tomanyi exactly kyeyina mu store yandwadde kirungi olutalo olustopping Saudi Arabia nalabye ne Saudi Pro League yayimiridde bajja zikubamu bajja kuba ebintu ebyewuunyisa otye n'okutya but awo kigenda baleka batya because ezo ensi zibadde zitunda safe spaces n'abazungu badde baavaayo gye baava nga bajja wano Dubai ati kati bo kye bali mu kukola teeka ku Dubai pressure egamba America tufa economy ozitta ye gundi Iran kyeri mu kukola wa Dubai at the end of the day olutalo luno bwe lutambula emyezi ebiri Dubai terida mu kubeera kyekimu real estate market ejagwa bano bonna ba pensioners abadde bagula amayumba tebalidda bani tebalidda bw'okyonoonyi nkola yabeesije etya ani ne beesije edda bamugamba tukuwadde kololo mugende mwekalakasizaawo nanga nzikirira eri wansi kati fe abasoma human behavior nga tukitegeera ndi beesije banaateeka pressure eri wansi oli bw'atakola leero n'enkya ne luli pressure agizza ku gavumenti sibe kiri Kasuku oyogera ebikusinga obukulu ebyo byagaza gavumenti kati omusuubuzi yeri atunda caayi atunda emmere bw'atakola ettaano ze zabadde agenda naze wakati ezizze leero enkya ne luli ng'avaayo naye agamba gavumenti tuli mu winter olwaleero Qatar main supplier ya gas kati ebadde esigaddewo okuziba ekituli ekya Russia kyeyalekawo mu Europe yayimiriza munagirabye kitegeeza mu Europe ogenda kubeerayo nga tolina gas mu winter tosobola you can't so tulina a lot of factors naye event nasomako ku kate eyo nene kate eyo eri very controversial mu area eyo very influential. It's influential and controversial. Naye ina obuntuntu bwayo awo watyo. Ate nalabye ne Saudi ne UAE nabo beepinga. Olutalo lubadde lugenza okujja nga bazzeemu okweweereza. Yes, naye abo tebasobola kulwanagana olwa America. Abo bonna bakkiriza America abeere godfather waabwe. Bahrain, Saudi, Qatar. Abo bonna tukyabawula na America bali bati Jordan. Tebwade yaŋŋamba nti kati esystem ezisinga eziri e Dubai zirwaningibwa b'America. Abasiraamu abasunni ng'ogyeko abali mu Afghanistan naye bonna bakkiriza n'agamba manyi America ono katumuleke tukolagane kati problemu eri wakati w'abasiraamu abashiya na America. Kale tujja kuba tweyongera discussion as the stories unfold. Osobola okugenda ekirungi kya byonna as you comment gattako naawe okusoma genda ku Google weeri kati bwe tuba twamulimbye atuwe comment soma ku ntalo zino bwina asinga kwali n'ebitabo bingi waliwo ne documentaries eziri credible ku YouTube si buli kiri ku YouTube nti wama mwina okukiraba naye waliwo credible documentaries DWs wa TV zino eza CNN. Do you have some you can recommend? To read about such the wars and everything. The data wange sawa mu abantu ba bulijjo naye gwe nsobola mukuwa nze nyina obutabo bw'oba obwagala nja kuyita mu library yange naye nsibibwa abantu ba bulijjo. I see. Kale bwetyo otambudde olunaku olwaleero honorable weebale nnyo weebalire ddala tujja kuba tubalinze mu comment section yawo tulabe ekigenda mu maaso. Until next time mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala weereza omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda weegiwaaminge abaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamumusonseka mu kamwa bwonna
n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent. Waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange. Oba olimba wakiririmba bulungi oleme kulimba in such a way ng'olyoza nti abaana Uganda bonna basulu. Pulezidenti Museveni ye musajja yekka wano mu Afrika gwe mmanyi akwata mukazi we oba n'akulemberamu. Bobi Wine akakasana nimugambye nti ampe kaadi nze Munyagwa. Astagfirullah. You have been abusing authority, Mwenda. Your lack of intellectual quality is not my problem. Kungulu oli wa kiragala, mundu oli yero. Komanyoko. Ne bannange.